Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. Naye ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala, olunaku olwaleero njagadde mbabuulire ku ddagala ligenda obbayamba okwerongoosa wansi naddala nga wakava mu nnaku zammwe ezo nga muzitegeera abakyala. Ng'ovudde mu nnaku zammwe ng'owonye, kirungi onabe ku ddagala erina okukulongoosaako wansi mu ngeri yonna nga mukitegeera. Kati eddagala lye nkuleetedde rosemary, n'enkwetera ssere, n'enkwetera n'omujaaja gwennyini, omujaaja okutegeera bulungi nnyo gwegwo, n'enkuleetera mubiri, n'enkwetera kamubiri keeko koolaba. Kugambye eddagala lino ddungi nnyo okulinaaba wansi mu bukyala nga wakava mu nsonga zammwe ez'ekikyala oba tuyite omwezi nga wakawona. Kirungi onaabeko, ekyo kiyitibwa ekiyondo, ekyo ky'olaba. Weetegereze bulungi, njagadde nkulaga eddagala lino likozese. Kati obwo buyitibwa bukuloovuzi, ne kuloovuzi ezo nazo nnungi nnyo oba olina okuzigatta mu ddagala eryo nga bw'ogenda okulaba enkola gye ngenda oddikolamu. Olina kuliyenga buyenzi nga bbisi, lyakutawaaza liba likuyamba okulongoosa wansi eyo. Kimanye nti omukyala buli w'ova mu nsonga zammwe ezo ez'ekikyala, buli w'ovaamu oteekeddwa okwerongoosa. Jjukira buli w'ovaamu wasigalayo engeri y'akasuusuusu akatali kalungi. Kati osaanidde obeere nga weeyonja wansi eyo, kwegamba obeere ng'omupya, obeere ng'oli bulungi nnyo. Omwami agenda okwebakako nga talina kantu konna kajja kuwulira, nga ne waaba kugudde ebbakuli nga talina kajja kuwulira. Kati ekyolaba ekyo ky'endi mu kusekula kiyitibwa ekiyondo. Ekiyondo ekyo kigumu nnyo, obeera olina okisekula, olina ofuna ekintu ekisobola ekikuba oba n'okisekula. Nze nfunye ekinu oba ke bayita akanu akatono, nkitadde mu kisazesaze n'ekiteekamu n'ekisekula bulungi nnyo nga bw'olaba. Kati womala okisekula kiyiwe mu kantu k'ogenda obbiyengeramu, ogenda okuyengera eddagala eryo, oba kabakuli oba bbaafu oba kaki, naye osobola okusooka n'oliyengera mu kabakuli ng'ako bw'olaba. Kati womala okisekula ekiyondo ekyeru kiyiwe mu kabakuli ng'ako k'olaba. Oteekemu ne kuloovuzi mu kinu oba mu kanu oba mu kaveera, nazo zisekule. Zisekule, ndowooza ozirabye ze ntaddemu, zisekule nazo zibe ng'ezigonda. Kuloovuzi ezo nnungi nnyo mu kulongoosa wansi eyo naddala nga wakava mu nsonga. Kuloovuzi ezo zirongoosa bulungi nnyo wansi, wabayo akaswa akatali kalungi kavaayo, bwe kityo bwe kiri. Kati wamala ozisekula nazo zigatte mu kiyondo kiri kye tusekudde. Ndowooza oziraba zibayita kuloovuzi, ng'omaze ozisekula ziteeke mu bwotyo. Abakyala kirungi nnyo mubeere nga mwekolako naddala ewantu eyo. Fuba okulaba ng'oyonjaayo, fuba okulaba ng'olongoosaayo, fuba okulaba ng'okolayo saaviisi mu ngeri yonna. Nkugambye oba ng'ovudde mu nsonga zammwe ezo ez'ekikyala, buli w'ozivaamu noonya eddagala ligenda okuyamba okwozaayo, okumalayo akaswa ako akabeerayo akatali kalungi. Funa mubiri oyo omulaba mulungi nnyo naye mu kulongoosa ewantu eyo wansi, mubiri mulungi nnyo. Wamu n'omujaaja ogwo nno gw'olaba nagwo mulungi nnyo mu kulongoosa akaswa akabeera wansi eyo. N'oba olina akasungu okalina nga weemanyi nti nkalina, omujaaja ogwo guba gujja kuyamba bulungi nnyo okumalayo akaswa ako. Okitegedde? Teekamu omujaaja nga si mungi. Omala okuteekamu omujaaja, teekamu n'essere gwe bayita ssere. N'essere naye mulungi nnyo. Kati ssere oyo n'oba olinayo otubwabwabwa otutonotono wansi eyo nga watufunye ng'oli mu nsonga ezo, kwegamba otubwa tuba tugenda kuwona, tuba tugenda kukala. Ssere atukaza bulungi nnyo. Kati oyo gwe bayita rosemary oyo gw'olaba, naye obeera olina omumusekula, omulaba? Naye obeera olina omumusekula kuba naye mulungi nnyo mu kujjanjaba ewantu eyo wansi, okumalayo akaswa akatali kalungi. Rosemary naye oba olina omumugattamu. Kati nfuna akantu naye omusekule nga bw'olaba, oyo omusekulidde mu kinu, musekuluko ky'omusekuddemu naye omuyiweemu muli mwe tugenda okuyengera ebintu byaffe
naye njagala omuyiweemu nga bw'olaba. Kugambye eddagala eryo ligenda kuyamba ggwe omukyala oba omwana omuwala ng'ogenze mu nsonga n'ovaamu olunaku w'ovaamu olunaku olusembayo nga wakavamu bw'oti, noonya eddagala eryo ligatte wamu oliyenge teekamu amazzi nga bw'olaba, omala oliyenge bulungi nnyo. Omala oddiyenga n'olaba nti omaze oddiyenga bulungi nnyo, funa akasengejja ofune n'akantu akalala olisengejje bulungi nnyo gabeere amazzi amayonjo. Tandika okubeera ng'ogatawaaza wansi, gatawaaze ng'ogayingiza munda. Kikole ku makya, okikole mu ttuntu, okikole n'ekawungeezi. Kikole nga bw'okiwulira. Olaba gayenge bw'otyo nga bw'olaba. Ebyo ebirala by'otaddemu biyengere wamu bw'otyo, biyengere wamu, ndowooza okiraba. Kyenkola ky'okola. Kigenda kukuyamba okufuna mu ddagala eryo kye weetaaga okufunamu. Ng'omukyala gwe wenna nga wakava mu nsonga, kugambye oteekeddwa okwerongoosaako ko wansi eyo wasigalayo akaswa akatali kalungi. Engeri kiri nti ebicaafu bibeera bifuluma okuvaamu munda, kati fuba okulaba nga weerongoosa. Naabayo eddagala akaswa ako kaveeyo, tugenda kusigala nako. Yenga eddagala eryo nga bw'olirabye lyonna, omala oddiyenga nga bw'olaba, lisengejje bulungi liggwemu obucaafu bwonna. Omala oddisengejja, teeka mu bbaafu, tandika okubeera ng'otawaaza ng'amazzi ago gayingiza munda. Olunaku osobola okukikola emirundi 5 oba emirundi 3 oba emirundi 2, kisinziira budde bw'olina. Malungi nnyo, gagenda kukuyamba okwerongoosa wansi mu bukyala, obeere nga tolina kasu konna k'ovaamu. Njagala onaabe eddagala eryo wansi nga bwe nkugambye, ogenda kutereera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, nsobola okwongera okunnyonnyola gwe atategedde nkozesa ye eddagala. WhatsApp namba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mubeere bulungi, mweraba.